economy. Okay, manage economy. Faba dealing n'abantu mu social services fe tumanyi obuzibu kati juzi nabadde ko mu school management committee meeting etunulira budget ne board ezitunulira budget twagenza okulaba nga esente ezibanjibwa abantu ze batanaleeta nga mpitirivu nga zezikuleesa okusanga nga tosasula nga December waba batanasasula November ne January bakoze eki bamutaddeko. Kakati embeera efaanana bwetyo social economic transformation eba efunyeemu ebiki eba efunyeemu ebizibu. Era nyina for example ku muntu gwange kuno oli yataddewo message nanga nti zo results nziba sharingidde mu abali ku school management committee naye kyembaawo wemuziteeka walala kubanga tubulokinze abo bonna betubanja otegedde tebamanya abaana baabwe bakoze batya basobole okwanguwa okusasula naye kati wotuukira ekyo kyebaga nti osasula nga oli ku pisto leta pesa mikono juu leta pesa kati bebekwata mu nsawo nabo ne bakakasa nti omutuufu teziriimu kuba ensawo zonna n'okyuka nemabega nebakwata bamuka waleti ne bakasumulira basanga opakiddemu ebipapula gundi yansuizo bakino byonna biri omwo nabyo nga tebigenda kukola. N'olwekyo kyetuyita kyawo ekimu ku bikulu ebyenyumiriza ebwamu mu myaka 39 mu mwaka 39 bempulira bonna abaleta ensonga y'amaanyi bagamba security. Naye nze nga omuntu eyasomako course unity ng'erimu ebya security singa nkyaddewo mmedi nga ndi mugenyi nensanga buli wamu waliwo abalumya obujiji ate tonga nti awo waliwo emirembe mu real sense kuba emirembe tekitegeeza kwebaka kyokka. Economy bweba tutambula bulungi teri mirembe kuba abantu abamu bajja kuyiya okugenda okubba kubanga tebali ki kati mu process ate ey'okubba bakose kasula ono mukodde biwange nti ayina ye ate bamwefaanyiza nti ate akola n'ekitongole kya gavumenti be balina ne ssente zaffe prime minister kakati olaba naye tali si naawe nayo sense ya true security eba tebaddeewo. Naye bw'otunuulira kati bw'ojja waliwo ebintu ebikyuse era byali badde bikyuse ntula ku fundamental change bikyuse anti asirwa fundamental change lwa natural process egamba nti embeera bwetu Tanga Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erisomesa omwana n'afulumanga jjudde empisa okutya Katonda obuyiiya amagezi okweyimirizaawo. Tutunuulidde nnyo okukyusa mindset y'omwana atuukane n'omutindo gw'ensinga bwe guli kati. Mount St. Henry's High School Mukono lisangibwa kilomita 6 ku luguudo oludda e Bugerere. Abasomesa batendeke basomesa arts ne sciences, ssomero lya O ne Elevo lyaboola n'abalenzi ab'ekisulo n'abaveewaka bonna tubaaniriza. Leeta omwana ku Mount St. Henry's High School Mukono abangulwe ku mutindo. Okumanya ebisingawo noti 784 13 67 11 oba noti 7 noti 8 92 noti 7 ne noti 393 11 44. Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erigenda okuwa omwana wo ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Mount St. Henry's High School Mukono, aspiration for excellency. It seems a dream, but it's not a dream. Eyanda katiri ku mutimbagano gwa ipepa nga tukuwa amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo n'ag'akagwago wonna bw'oli ku muwendo ogukyasinza okubeera ogwa wansi. Kati weekomere mu kumanya n'amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo agakuno n'ag'ebweru ng'omupiira, tennis, ebikonde, emisinde mu bunabyalo, auto racing n'ebirala bingi.
kati kyali ya epepa.nation.africa/UG okumanya ebisingawo obaweereza obako ba WhatsApp ku noti 722-917 olwosasula shillings 5 buli weeki, shillings 2,000 buli mwezi, shillings 8 okumala emyezi 3, omutwalo gw'omwezi 3 ekitundu ky'omwaka oba emitwalo 26 okumala omwaka mulamba. Ennyanda ekutuusibwako Monte Publications Limited. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kye kirungo kyokka kitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0755 Big Pig Extra Booster yeyeka. Muzadde munange City Junior School Enatete wamu ne City Junior ebulaga ku Mitiana Road masomero ga primary dene boarding galina omutindo gw'ebyenjigiriza ogw'amaanyi. City Junior School masomero g'abawala n'abalenzi abasomesa batendeka okutendeka omwana amasomo agasuka ku by'omu kibiina omuli eby'emikono ng'okubajja, eby'amasannyalaze, welding n'ebirala bingi. Abayizi basukkuluma mu bya science ne teknologiya. Tulina ICT lab ey'omulembe. Ebyemizannyo nabyo tubisaako nnyo essira. Abayizi baffe tubatendeka okukuba ebivuga nga piano, gita n'ebirala. Security eri ggulugulu. Ate omuyizi olumaliriza primary nga yeegatta ku Kiala City High School ebulaga Mitiana Road ssomero lya secondary dene boarding. Teweerabira City Junior School Enatete ku Bitaala ku ludda Nalukolongo ne City Junior School nga liri wamu ne Kiala City High School ebulaga Mitiana Road masomero ga mulembe nnyo. Essimu noti 752 34 42 noti oba noti 752 45 59 18 8 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika ziri 22 zokka ezibulayo okuwera essaawa 5. Honorable Kasule natwegaseeko nze watuusana mu bakadde baffe mbalamusizza ku lwa gavumenti. Ti ku lwa gavumenti esebu Mr. Government kyekituufu twogerera gavumenti ate ne twogerera n'ekibiina ky'NRM bwe tuba tufunye omukisa era guno tugwebaza. Ate ne mbebaza naddala abazadde abali mu kujaganya emujaganya empola bigezo byayise omwana atandika butandisi. Simanyi nki wajaganya nga atandika P1 naye bwana era atandika butandisi. Olugendo lutandise. Atandika olugendo kati olw'ekikulu agenda kuba yeerowooleza. Atandika S1 atandika S4 agende mu S4 nabo tubalinda naye mujaganya empola ekikulu mega sure nti buli mwana aweebwa omukisa yeeyongereyo agende mu maaso ng'asoma. Ekirala waliwo omuggundu daddala in fact omuggundu guno gwandibadde gwa NIRA baana okufuna identity card. Tulaba abazadde bangi mubonaabona okufuna identity card. Daddala abaana kati abagenze mu 6 bafune bakozesa omukisa guno okufuna identity baba batuusa mu myaka egyo 18. Kati omukisa guno kusinga gwa kufuna identity card. N'okulondesa okulonda kirungi era kikulu mu kyetegekere naye omwana ofuna identity card. Mu nsi yonna omuntu ekikulaga nti oli munnansi ng'olina ID kikulu nnyo. Era mu nsi yonna ID ya Uganda yeggwako. Kati ekyo nekyo bakirongoosa obunnansi bwo buggwako. Identity card zetufuna emyaka 5 Uganda yokka yekirina. Si yekka yekirina naye okay ensenda tezikiraga naye olina okukyusa kuba ekifaananyi kikyuka. Ekifaananyi kyo kikyuka. So nze ndowooza nti mugende mufune identity cards mukisa gwa kufuna identity card neyagibuza owalugula omukisa kugikola ki okuyida mu kugifuna. Akasembayo kamu nti ensi tebe etyo kyeki ensi tebe etyo nti bw'ogirowooleza bweri naye nja kukyongerako nga mukulu imaamu amaze ne mukulu mutabani wange nsibambi amaze arake batisabanya kibirige ate n'omukulu naye n'atuuka era ku lwa gavumenti. Mr. Government
Atambulira wakati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Baba wa wambye kati. Abalungi abatuwuliriza mwebale kutega radio yaffe n'enganzi eya CBS. Njagala nange okwongera eddoboozi lyange ku lino lyensanze muganda wange Honorable Ssebunya ayogerako nti abantu bagende bewandiise kubanga okwewandiisa kikulu nnyo. Ekigambo kya national ID eyo kikulu nnyo n'engeri abantu gye batawaanamu okuzifuna nga bagenze eri ku bitebe bizibu nnyo, naye wofuna omukisa guno n'ogenda ku kitundu kyo wooli kyangu nnyo, kikwanguyira nnyo, n'abantu tebaliibo bangi okusobola okuba nga ofunye national ID. Awo yenna atagifuna gwe guno omukisa woguleka awo gw'olimanya. Ekyokubiri njagala kukubiriza bannanga abaliko obulemu mu Uganda yonna nti okutufuba nga abiri twatandika okukebera enkalala z'abalonzi, era buli omu agenda akebere alabe nga ebimwogerako kwebiri mu kifo ekyo mwalondera. Weba waliwo obuzibu asobole okugaa kano mukakyuseemu. Era Electoral Commission yafulumiza ne link eyo mbadde nsaba Electoral Commission teekemu nnyo ebirango abantu bategeere linki eyo, kubanga linki eyo olugikirikingamu booti n'oteekamu nini nambayo ng'ekuleetera details zo zonna ne woogenda okulondera. Nze sinnalinnya wange we nnondera naye nanyize bunyizi ka linki ako ne verifying ebyange ne nkakasa nti byebyo ne kiggwa. Ekyo kiyinza okuyambako engeri gye tutalina byuma biwera kubeera nti tutuuka buli wamu, naye abantu abasinga balina kati so obadde oyogera ku fundamental change abasinga balina kati esimu zino ez'okuseereza anyiga bunyizibwa ati n'ateekamu details ze n'asobola yemu ku zo n'asobola okujjuzaamu n'amanya nti nnondera wano. Amannya ge gakyali gegamu solo manja tegastuka ayinza kuba ng'olinako erya Ssaalongo. Nkyali Maali Mpindi. Erya Haji abamanyi bano batugaana oditeekako nsirinnya era saagala kiteekako. Ekiringa gwe nga weyogerako nti nze wanaliwo Mpindi ekyo nesi kikola naye abantu bakikola nnyo. Imam Kasozi njagala otembeeta ensonga yo tukyali ku mulamu gw'emyaka 39. N'olwekyo mbadde nkugamba nti waliwo ebintu ono abadde ayogana yagamba nti bagende ku miruka nenzijukira nti President Museveni yatuta emirimu gy'ab'emiruka kati yalondola ssente z'emiruka. ekyo nayo njakituwa fundamental change. Ssebunya President ali ku miruka alondola ssente mukulu atunulako emanju kujja tulagenda mu maaso. Singa yagenze bugenzi ng'essente ze yawaayo zenkanankana nezagenda okulambula naye ezimutwala mu safaari emu zikubisaamu emiruka 9 naye ng'agenda mu miruka 2. kakati awo otegeerera transformation fundamental change. Kakati waliwo ebintu ebikyuka oba gwoli mu bufuzi oba toliimu. Ono angambye gamba Imam Kasozi talaba talina maaso kati ennyumba zonna za mabaati. Anti kakati oyo bw'ongamba ez'amabaati oyakulira zaaliwaabwe ng'eyajjajjange yeyinza n'okulagana mu kifaananyi mu 1932 yali y'amabaati kati ate oŋŋamba ki ekyo nze kunze eyo ebeera ishu. Teyali emu andi nkubuulidde kakati bw'oŋŋamba nti siraba ennyumba za mabaati kati nyinza n'okumugamba nalaba nga ndaba abantu bagamba nti tugenze Mawokota tugenda kumalayo wuliriza emyezi 6 w'omwaka ogwo tujje tukole ebbati nga bakisobola. Naye kakati omuntu ava wano nga yataddemu ne ssente ezimusobozesa okukola wano omulimu n'agenda n'amala ebweru emyaka 3 nadda nga tasobola kuzimba nnyumba kubanga mu system mwakolera waliwo ebyasoba. Kati mbadde njagala okugamba waliwo ebintu kuba abantu abamu bye batera okuŋŋamba byempulira boogererako. Tolaba population yeyongedde kya immunization bwezitaaliwo abaana tebakyafandodde ziri 5 kati ekyo feke twakuli endwadde 5 zijjukira UPC zatugamba zumanyo zira diseases zaaliwo Museveni bwajja bano bagamba neziwona anti nkubuuze zaabangawo
okuva ku population emu okudda ku ndala bwe baabalanga abantu baali basse oba baali beeyongedde. Kati oyo omusindika ne mu simple argument ya Reverend Malthus ajja kumunnyonnyola engeri ebintu ebyo nga bwe bikulaakulana. N'ekyo njagala abantu boogera mu population, abantu ne population bweba bweri twayina amalwaliro ameka agaaliwo twongedde ku ameka okujjako okusanga lye twasangawo ne tulikyusa erinnya ne liva ku Masaka Mulago Masaka ne tumufuula regional referral. Nga mu regional referral bw'ogenda okunoonyereza ng'omuntu bw'asanga nga yeetaaga MRI oba yeetaaga CT scan ate bamuleeta Nsambya Mulago awali congested oba awalala awayina. Okitegedde ekyo ne kikulaga eyo mu area eyo is that fundamental. Okitegedde amasomero bw'ojjako agali private agazza abantu bagakola privately kubanga omuntu ajja kugaa nti private mu myaka egyo nazo nago gaaliyo ate nga malungi naye nga aga gavumenti ge gagasinga obulungi. Kati bwoddayo n'okola analysis bw'obuuza n'ogaa nti ono yasomera Kibuli mmanyi gwasomera wa nono Kibuli oliwa college school oliwa Busoga college mwiri Busoga college nze Kitunga high school okiwulidde nze Rubiri secondary school. Noonyezaayo essomero mu myaka 39 lye bakoze nga lya gavumenti erisinga ago era ffenna kyalwanira Buddo, Kibuli, Nabisunsa, Gayaza, Kitovu, Nyakasula school, Pongodongo depending mwoli ezo zonna zaaliwo. Naye bw'oddayo ate ezimu n'oddamu n'okugamba nti even ebizimbe nga bwe byali okujja kwezo ezaafuna ba OB ab'amaanyi ne bateekamu amaanyi bwe bityo bwe bifaanana ebimu birina waasi n'ebye bazimbyewo oluvannyuma bw'ogenda ku ssomero olaba essomero baligiddemu USC oba muki nga ekibiina kye baazimba mu 1968 mu first AID project kisinga kye bazimbye mu 2012. Eyo fundamental change simanyi kubanga anyway fundamental change bwe njitwala mu aya Qur'ane ya mirundi ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala aganti inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katonda takyusa mbeera y'abantu mu bulungi oba mu bubi okutuusa nga abantu bakyusizza ebyo ebiri ku myoyo gyabwe. Era omuntu bw'agenda okumaliriza naako emyoyo kye bategeeza kati mu lulimi olwangu kye tuyita mindset, endowooza yo gy'olina ku kintu. So social bwe tugamba fundamental social transformation ne tugamba mu social services, education, health zifaanana zitya. Tuddeeyo njagala kubuuza Medi economically by the way mbuuliraayo ekkolero eppyanga lya Mugundu erisinga Kakira erisinga Meta Lugazi otegedde oba erisinga eddala nga pya mu bintu ebikolebwa erikola empiso lyebazimbye otegedde kati ako kamu ku bubonero kyenjagala tubalire bebakuba byakola twali badde tukola ki n'olwayo tukyakaayana era owulira ennaku zino nalabye ng'abasukaali bakaayana nti gavumenti yayita eyo emabega mu Mancholo netandika okuteekawo kampani za sukaali empya nga teyise mu mateeka ge yateekawo. Ekyo nakisomye nga bagamba wali badde basuga something basuga board nti teriiwo yewa license. Kati baadde bavunaana ministry ya trade okwetuminkiriza nekola ki kati obwo bonna bubonero obukulaga nti kyebayita ekyo fundamental change ebadde ki omukulembeze mu Uganda okufuga ku myaka egisukka mu 10 continuously. Eyo yebaddewo omukulembeze omu n'akulembera
era mu bibuuzo mu byobuuziza nti abantu balirabanga waliwo peaceful ki kati omanyi lwaki mu kibuuzo ekyo ate ebibaddewo kati olwaleero omuntu ayabadde afugibwa ebitongole ebifuga abalala yabifuga CDF ebintu bye bamuwandiikako byafulumya Ame Council yalibadde yatuula dda oba high command ebeko ebibuuzo byekola ki byemubuuza okirabayo ate agenda avuga nga ddeeri ate mu byobufuzi n'ebirala nolwekyo eyo maybe oyinza okiyita ki naye in real sense waliwo seemingly bw'oba otunanga omuntu ayinza okujja naga nti tulaba ebizimbe ebiri e Kampala mwana wattu ebyo byo byalibaddewo ne mu bunafu bw'ekukola ne bw'ogenda mu busisisi obuli obubi ebyo structures ezo sangayo naye analysis gyenzikwakoze eziriwa nti olaba ekizimbe nga kyamaanyi e Kampala ng'oyinako n'edduuka osasula ne renti owulidde client wo bw'ajja n'afuna ekyetaago ekyokugenda emmanju ne bamusasuza naye bwenzija wano bwe mba njaga kugenda eno abamasengero bagamba nti ntisasula ngenda buki ne bamusasula ebyo byonna biraga nti waliwo ebyayononeka ekisemberayo ddala ye lawlessness eri ku kkubo siba banayo fundamental church nti buli muntu yenna ayina emmotoka ng'eriko ennamba myufu oba omuntu ayina emmotoka oluusi bagiwaayiriza n'ebbeeyi yaayo aba yagigula ne $8,000,000 naye olw'okulaba kw'abantu baga nti eyo yabina bw'ateeka bubi tayagala kugoberera amateeka gonna ku kkubo kati ate ne tufuna omujiji guno ogwajja ogw'ababoodabooda ababoodabooda mu nsonyiwe naye nyina okuboogerako kuba muyina empisa embi nnyo ku kkubo simanyi baziba mpisa mweyisa bubi nnyo ku kkubo temurespectinga mateeka ga kkubo gonna ate abasirikale be bateekako babatya nabo babakankana ekyokubiri mugenda muvuma abantu ekyokusatu mutika osanga omuntu ng'atisa abantu abakulu bana ku pikipiki emu ng'alinga kasipasityo kange kekatwala abantu bana owulidde naye nga ali comfortable akola ki ng'atambula n'olwekyo fundamental change twali tugirabira mu mateeka naye katukyakaayana kooti y'amagye disciplinary committee actually nsanga agiyita kooti disciplinary committee ya CBS ewoze Seyimaamu Kasozi kubajja ku CBS nga siwaakola disciplinary committee abakwasisa empisa kati bwenzijano kuzinkwasa muzinkwasa mutya ekyangu kiga nti hayi Imaamu wagize tajjira ddala nembeera eyo naye bwe muŋŋamba nti mundeete mutuuze wano semanyani akakulira mundeeteyo mumbuuza akanana akataano of course nfuluma bufulumi neŋŋenda oba sijjira ddala naye olw'okuba bali balina monopoly kukozesa force bwe basobola okujja ne bakukwata ne bakuteeka mu kiri ekintu kati ebyo byetwale badde tulabirako okiwudde ekyokusatu kanzikatanaona bimamu okweterekera fenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke waliwo ffe abazitereka munda mu faliso mu kabookisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringi 5,000 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza ulamusiza nnyo programu Ssekanyolya ekyaleero nga 25 omwezi gwa January ku 8/2 Kyabasafama Radio Emanso ndi muweereza wa Alexis Muganga bulijjo okujjanjala n'egiteekateeka saasira mwena abafunyirizibwa bwetwasaba mu programu eno ate n'ennyongera okusima Katonda olwammwe abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo olw'okwebaza Katonda olw'abayize abayise ebibuuzo ebya PLA ebyafulumye
w'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gwe omulunzi masala broiler concentrate musange mu maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri eya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu noti 779 655 664. Lweza Clays. Ekitongole ky'ebyobulamu kitegeeza bannayuganda nti obulwadde bwa mpox bwabalukawo mu ggwanga era ng'ekitongole ky'ebyobulamu n'abakulembeze mu district ekirwadde gye kyabalukawo bakola buli ekisoboka okulaba ng'obulwadde bwa mpox tebusaasaana. Obubonero obulaga nti omuntu akwatiddwa obulwadde bwa mpox mulimu okubutuka omubiri gwonna, okufuna omusujja, okulumwa omutwe, okuggwaamu amaanyi, okufuna amabwa mu mimiro, ennyindo okuzibikira wamu n'okukolola. Tusobola okwewala obulwadde buno nga twewala okuliraana abo abalina obubonero oba abalwadde. Twewala okugabana n'okukozesa ebintu bye bimu omuli ebikopo, amasowaani, ebyokwebikka, amasimu n'abantu abateeberezebwa okuba n'obulwadde buno. Twewala okulya oba okuliraana ebisolo ebimanyiddwa nti bye bitambuza obulwadde buno okugeza ng'emmese n'enkima. Twewala okulya ebisolo ebirabika nga birwadde oba ebifudde sinakindi tusobola okugemebwa ne tutakwatibwa bulwadde buno. Obulwadde bwa mpox bujjanjabwa era mu bbanga lya mwezi gumu buba buwonye bulungi, naye buyinza okuba obw'omutawaana naddala eri abaana abato, abakyala ab'embuto n'abantu abalina endwadde ez'olukonvuba. Okumanya ebisingawo n'okuyambibwa tuukirira eddwaliro lyonna erikuli okumpi oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali yakusasulira 0800 100 066 oba weereza obubaka bwa SMS obw'obwereere ku 85 noti 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika ziri 2 zokka ezibulayo okuwera essaawa 5 Semude Laundry Service. Oyina engoye blanket oba bed cover nga ziddugala zaaguba zirimu amasanda oba zaayika mu bwino n'amabala. Obonaabona n'okwoza engoye nga tulina budde ng'obonaabona tulina budde ekyo kati kiweddewo. Ffe aba Semude Laundry Service wano emukono tuzze okukuyamba twoza n'okugolola era n'okuleetera engoye zo mu makaago oba ku mulimu. Tobonaabona engoye tolina budde Semude bano bazibagambe bo okubira essimu engoye zo bazikima ne bazooza ate ne bazizza ewo bakola ki ebirala. Twoza n'okugolola amasuuti ag'abaami n'abakyala, bed cover, blanket, amagomesi, ebitambala bya gomesi, party dresses, ebikooyi, amasuuka, ekkanzu, engoye z'abaana, empale, saati n'ebirala bingi. Engoye tuzooza ne tuzizza ku lunaku lumu. Booza engoye ne bazooza ne bazigolola ne bazizza mu lunaku lumu. Tebafaayo wawooli ugasita bakubira essimu nti abange njala mu kima engoye zange. Mwe wa Semude Laundry Service ndi ffe tukusa ebyuma ne tekinologiya ow'omulembe tulina n'obukugu buyitirivu nnyo mu kwoza engoye. Wadde tukimanyi kiikyo nno. Bali ku ssimu basangibwa mukono ku butebe wali maaso ga Centenary Bank. Bo tebafaayo olimbalala bakubira ne bakima engoye zo ne bazigolola. Bali ku ssimu 0767 788 4 endala eri 0746 79 58 94. Semude Laundry Service tukulinze bakulinze. Isifusibana Amina. Sonyiwa okuseka mu kutandika mu nnaku empitirivu mu kusookedde abannayuganda enkya Mubende tuyitiddwe Mubende okujaguza
oba okwebaza Liberation Day okwebaza NRM okununula eggwanga lino. Saagala kudda emabega ku byantalo n'abasinga obungi mukimanyi bulungi nti entalo z'ensiko mu kinaana abantu baffe bangi baafa okusingira ddala mu Luweero Triangle era mukulu Medi okutuuka kaakati waliwo famire ezikyakaaba. Ffe waffe Mende twafiirwa famire namba kumpi abantu ne bafiira mu kavuyo ako bwe kati abantu nga balowooza nti waliwo ekintu ekikulu ekyokununula eggwanga lino ne takimanya nafaamu tukitegedde ennaku zino nti twalifuna obufere obw'abannabyabufuzi abataalina mirimu. Abakulu abo abasinga okugenda mu nsiko nga ne mukama waffe President Museveni waali tebaalinangako buvunaanyizibwa bwa njawulo okugyako ebintu by'okwesulamu jjulumbe okubeera mu by'amagye eby'obuyeekerayeekera ne batigomya ensi eno ne bagituusa we baagituusa. Kaakati akalulu bwe kajja ne bafuna ekyokwekwasa nti waliwo obululu obwabbibwa era nga y'ensonga enkulu etwala abantu mu nsiko n'ey'okukyusa embeera y'abantu. Kati ensonga ezebbiri bw'otundula kaakati kyetugendako mu myaka 39 balina kye batuukiriza. Bw'ogenda mu by'okulonda ffe tubadde mu bululu ffenna abali wano okugyako Imam Kasozi naye abiwuliza tewabeerangayo mirembe mu kalulu. Akalulu oyita mu tanuulu. Kati tugenda mu kulonda biseera bino byogambye ebyakanayo saanyi igenda ku nkalala okuva ku nkalala ez'okwewandiisa owulira nti ate kino kiteredde kino kigezebwa ekiti ate ono talina identity card. Tulina obuzibu bunene nnyo mu by'okulonda ekyo kyokka. Kakati bw'otunulira Imam Kasozi kyayise fundamental change enkyukakyuka ey'omuggundu teriwo mu kulonda. Tewali kulonda wano mu ggwanga okujjako ogenda ng'omanyi nti ogenze mu tanuulu, ogenze mu kkubibwa, ogenze mu kulwana ekisagana babbi. Kakati ekyatwala omukulu mu nsiko ne banne 27 nga kyakubba bululu nga tekityabika. Bw'otunulira embeera y'abantu walabira ddala obulimba n'obulyake obuli mu gavumenti eno. Mukulu Medi nze ndi ku kakiiko ke bayita budget committee. Mukulu Sebunya akamanyi, bwana Bumali akamanyi. Bw'otuuka kakiiko awo ye process gye tulimu kaakati esoose budget framework paper esooka ne baleeta buli kintu kirina okutambula. Tewali budget ya muntu gwe wa bulijjo gwasasula omusolo n'alya yalindirira. Tewali kyogenda kugabana ku budget buno trillion 5.4 oba ezavudde ku 7 zemwogerako. Amagye gaatwala buli kimu, gaatwala obufuzi bwegambye eby'obululu ate ne gajja ne mu byenfuna. Budget yonna ya muntu omu oba abantu batono. Ng'ogyeko emisaala egisasulwa abantu emisaala bulijjo aba bulijjo. Budget yonna eri egenda ku State House negenda mu President Office ajobeero ye classified etayogerwako na defense byonna omuntu abicontrollinga ali omu President Museveni na family ye. Mwe abalimisa mu agriculture Rwanda Uganda eggwanga liyimiddewo ku lya bulimi. Mu budget eno yaffe gye twogeramu temulimu wadde mpeke ya kijimusa. Temulimu batwafuna engagayo mu Coffee Development Authority nga bawaayo abantu endokwa wadde nze sikiwagira kyakufuna endokwa za bwerere ng'omuntu. Temulimu na kimu. Temulimu ssente zisasudwa ku extension services abantu mumanye ki okulima kutamba kutya n'okumobilizinga. Bw'ogenda mu health mu ggwanga lyonna tebazimbye wadde eddwaliro limu omwaka guno pya. Tewali neeri
Vakudino Cancer Institute gitwewererako sente ne Rubowa ebiri eri mu budget nemwe eno temuli mu ddwaliro neri temuli mu ambulance etambula bwogenda mu byokusoma seed schools zali mu budget eri enkadde mu budget eno temuli mu mugombola neegi gye baguwadde seed school wabula omukulu atambula agaba sente zebongeddeko tonotono omuluka baguwadde milioni 10 milioni 10 tezikola mbaga bwana Bedi goli ku mikolo embaga zinenene n'okwanjula milioni 10 tekola mbaga eji emwe y'omuntu gye bawadde omuluka abanaku bambi bali eri bona basimbye government etuwadde sente milioni 10 tezina kyezikola nze sirabangako bwana Medi era kyekimye naku zino ne ku budget committee n'ensirika n'ebyosina byenjana kusayininga sirabangako government erina mutima mubi ngeno kubanga abantu babonabona bwana Medi abantu bali bubi nze nina mutabani wange nsango bana abatobu amaziga ne gajja ne kakalumwacha gaze driver wange hakibiri ganjulira abana bato abanyaka ya mutabani wange bakutemberenge eno binyebwa eno mberenge bakuto bucket nende aba imuranga ali wali agabachi emberenge nebinyebwa ku government eno wabula bali eno ku mikoro eno je tuli mu budget eno bazigabeno abo bona bola baba maja bayize bambadi green bona babo wazino mu classified za bwerere omukuru asigale mu buyinza kakati mu mbereyo bobera ne government ngambi ya mutima mubi terina dini yalimba abantu ne bafira obwerere enche bagenda kujaguza nze kyenasazeewo ng'omuntu tonna kyonza kukyusa kubanga yalina amaje gwe tulina kasaale aya kutwala kyoyagala nakutwala mu court martial ne baganti basiba ne balooya kakati bwolaba obufere obwatugibwako n'ekikemo Katonda kye yatuleetera nga maybe tolina buyinza kikyusa mangu olw'embeera gy'olaba ate naawe ne weenenya tulina obukulembeze naye abantu batadde mu mbeera ey'obuyinike constituency ngezo zimawokatazaani twegatte tugambe ffe abaana abava wano embeera yaffe ttaka lifaanana litya abantu baffe tubabulidde batya basobole okukola kubanga abantu amu bali eyo balinda byabwereere ezo sente zemuteeka siziganye biliyoni ne mugenda ne mulaba saha ekisaawe ne kijjula ne tiketi ne bazigama ziweddeyo ne bagamba entebe ogituulako ya milioni 3 gwokutuula ku ntebe ya milioni 3 Medi obeera kiki mu bwavu buno wabula oli atudde wali ne bagamba oyo ye honorable ki nze sobola kutuula mu ntebe ya milioni 3 kwata sente ezo tukole mwanyi tukikoze mawokota ngenda kuwa abantu emwanyi bayi epo buli muntu zayaga bayagala 12,000 ku busente obutono niyo abantu bali wali mbaba kube bifaananyi bali kuntebe oyo mulaba oyo yaona da wonse babe mawokota buma temulina mukamwana twekolemu omulimu tumobilizinga wa people tulime mwanyi tulime koko olitajja kujja kutema mutigo gwo gwa mwanyi bwe banjimala mwegatte abagagga abava mu bitundu gye twazaalibwa eyo gye twava tukole miringi plant muzigule China mu miringe mwanyi mukole company mu exporting abantu bamwe babere bagagga baleme kufuka why do we kneel nobera ni zesikiza kugenda kuniringa mbu njawa kufuna ka trip why ekyo tekisoboka. I'm telling you, tubyogera ko bujje Medi mulabe what we are doing on the ground. Tumobilizing abantu baffe tubafudde bamasikini abana bagenda government bakwatirako gwe nema mukasozi nga tewali government yinza kwata kubanga yamutima mubi eyagala abantu nga baavu esobola okubba obululu naye teweetaaga sente za government. You can mobilize this money nga 3 kujali esite abantu abajjayo bokka n'abakola emirimu minimum ababoda bakola 10,000 abantu ne bekolera sente kati ezo sente mu bitundu mweziri naye tewali abantu bazikunganya batya
kati mufo bo amagezi tuze mu bino naffe twambala biki ono yagira kino n'ogamba abantu nti amanyi g'abantu nga baavu kino kisobola okuba mobilize no sense sobola tuleme ku devaluing aba leaders ne leadership bano babumaali basajja bagezi nnyo yandaga emirimu gye yenga omuntu nga muganda wange nenkwata ku mutwe so let us mobilize bumaali honorable Sebunya tujye abantu baffe abantu bafuuse bamasikini abantu nze taata wange nakula simulabangako ng'alidde emmere ku lumbe sigamba nti yali ayaga olwamalanga okuteekako omusika n'okusomeddwa ngadda waka naye kaakati abasajja abakulu bakitaffe abatuzaala basimba wali n'alinda bw'atya alyeko kanyama ekyo tekyaliwo mu Buganda kubanga omuntu yalina pamba yalina emmwanyize yalina ebintu byalabira alina ebisolo awaka eofu twalina ekiraalo ky'ente ng'ente zisulana muki mu mabaati kakati mu kyalo olyoko asula n'embizi emu bweti oli bwakuliranga mu Congo tewalaba ku Mobutu yabakaabe talinga Museveni unakabiza abantu n'okusinga Mobutu kati abantu balambula Paris Development namulabye president oyinza okulambula omuntu alina embizi 3 n'oga nti bano bakula kuranye isatu embizi kati basically nze nsibambi nkoleki kakati wolaba ngo omuntu azze kubajerega mumuleke omulimu gwabanga gwabatongole okumanya bujerezi next time bayinza okutwala president agenda nabo bantu improving toilet facilities zaabwe mukulu Medi kati ate obuzibu buline naffe eri government mugireke teriyo nze mbabulya ndi ku budget committee tewali kiriyo temunda kimja kufuna wabula mmwe mwekole mwe mulimu tewali nsonga lwaki nze era nkibuuza abannamawokota obutungulu buva gye buvudde nga mmwe musobola okwekola obutungulu ne bajja babaguza mbu obutungulu 10 gwe tosobola kusimba katungulu kakati mu mbeera let us mobilize our people mukikola mutya tubabuulire ekyokukola tewetaaga kyamaanyi tewetaaga capital a trust abantu bateeranga emmwanyi mu cooperative ne bakuwa akapapula n'okatwala kusomero bwesigwa obubuzeewo ekirala abakulembeze mulemera okutegeera obukulembeze kye butegeeza kakati obabuulira abantu bonna oli bagula nti akalulu kafunawa nti people power our power kakati gwayogera power tolina na power gy'olaga abantu bo b'okulira wabula bonna bajjudde alidda wansi bambi nze sigenda mu meeting ezo mbubetekako amasannyalaze nabo banywe ofune oboba onoonya mulimu yogera nti onoonya mulimu toli mukulembeze abakulembeze mulina okubuulira abantu ekituufu mulina okukuŋŋaanya abantu bammwe mubajje mu mbeera eno lino eggwanga lya bulimi tugende tuzeewo cooperative unions buli wamu fundamental change tewali tojja gisuubira bino ebyobwerere babawadde bino ye bagenda bawa Paris Development y'emyoga wetaaga miliyoni emuggwe ekyalo ekiramba okwokujerega kwa nkulaki mubaleke eyo miliyoni ani atasoba gimobilizinga genda obuuza ababadde mu kivvulu erugogo nze nsula naggulu ekiro kyonna twasuze tutunula okuyita tonna wooyita wabula etiketi ziweddeyo kakati ezo ssente ezo eziri mu economy lwaki muzoonone omwavu tolina kikwejalabya weetaaga kusasula school fees weetaaga kwejjanjala oleme kufa era bino yoga nti abaana kati bafiira ku myaka 3 mu byalo byonna abantu bali mu kunywa bwaragi temwagala bagambako abantu bazze mu kubazaala temwagala bagambako kubanga mwagala CBS FM kankwanjulire kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende ono kaawa yennyini ali mu mpimo bya gulamu 2 5 10 25 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate kawampologoma omusiika obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supermarket ne mu maduuka gonna omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 nkaaga nywa ku kawampologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba ku
mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano, amategula, max pans, obumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Abantu ffenna tukubirizibwa okutwala abaana baffe abali wakati w'emyezi 6 n'emyaka 2 okugemebwa omusujja gw'ensiri okutandika n'omwaka 2025 wamu n'okutwala abaana bonna okugemebwa endwadde zinnamutta mu nnaku z'okugema nga bwe ziteekeddwa minisitule y'ebyobulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu n'obwakabaka bwa Buganda. Muzadde St. Leonard International High School Kakindu Mityana yogenda okusanga ensobesetukano n'omulembe guno. Ekifo kiteekeddwa bulungi lya kisulo n'abava ewaka bawala n'abalenzi balina one elevo library ejjudde computer laboratory science laboratory abasobesa batendeke ate bakugu nnyo ne mu kalikulamu empya. Ku St. Leonard International High School Kakindu Mityana basomesa ebyemikono omwana n'afuluma n'omulimu gw'omu mutwe bafaayo okutumbula ebitone by'abayizi abaana balya bulungi era ne basula bulungi. Ebyokwerinda ggulugulu ali ku luguudo lw'Emityana okyamira Sigoti n'okwatiridde Kakindo ku lw'e Masaka okyamira Mpigi n'okwatiridde Kakindo. Essimu noti 771 549 449 oba noti 744 14 17 noti ne 5. Omubaka wa Bukoto Central Constituency Richard Sebamala era omwana enzaalwa y'ekitundu kino alondera ku polling station eya Luvunja Church of Uganda Kyantale kya Namukaaga ategeeza bannabukoto mwenna mu mirukanga Kyantale Kamuzinda Buyinja Zimwe Buyaga Bugere Kyesiiga Kitunga Buliro ne Luvunja nti mukozese ennaku zino ezisigaddeyo mutereze amannya gammwe mu nkala z'abalonzi. Temwerabira nti enteekateeka eno ekoma ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri era oyo anaasigalira nga teyeewandisizza tojja kuba na mukisa kwetaba mu kulonda okujja. Bannabukoto Central mwenna omubaka Sebamala abakubiriza okujjumbira enteekateeka y'okuzza obujja enkala z'abalonzi egenda mu maaso ku miruka gyammwe. 88 CBS FM. Senti bali ku Dembe SS abakulira essomero lya Senti bali ku Dembe SS Mitala Maria mu disitulikiti y'Empigi bategeeza abazadde mwenna nti oluvannyuma lw'ebyavudde mu bigezo bya PLE ofulumizibwa essomero liwandiika abayizi abapya abagenda mu senior 1 senior 2 ne senior 3 n'ebibiina ebirala. Senti bali ku Dembe SS Mitala Maria Mpigi essomero gundiivu nnyo olw'ebbanga limaze mu nsiika y'ebyenjigiriza. Essomero eryo lirina buli kimu ekifuula omwana we okufuluma essomero ng'afunye obukugu mu buli kintu era bagamba balina basomesa science ne arts ebisulo birungi wamu n'endabiro y'abaana nnungi wamu n'eddiini era bagikulembeza nnyo likola bulungi mu bigezo by'eggwanga era linantameggwa mu mizannyo nga volleyball, dance, sport mu Mpigi district. Mujjukire nti lisangibwa ku kigo kya Mitala Maria Mpigi. Muleete omwana mu Senti bali ku Dembe mwana asome essomero gundi mu byenjigiriza era ebisinga ku bessimu eri 0772 51 67 26 oba 0770 10 63 kyekikuluma mugongo magumba gasesetuka kyebayita discs ate neganyiga nerves neganyiga ebinywa kati omugongo gukuluma eggwonero ly'omugongo lifunyise mugito bajjanjabi muonere ddala ku ssente ntono nnyo. Tukola therapy treatment massage wamu ne home care treatment tugenda kujjanjabira awaka amagumba gasesetuka neganyiga ebinywa gyebayita nerves kati oli awo osinda businzi. Ffe tusangibwa Kawempe ku 5 kulinaana Equity Bank. Tukubira essimu gye kujjanjabira waka. Olina omuntu weeyo gy'ali jangu tukujjanjabe mugamba tukubira essimu 0751 19 3300 oba 0764 51 58 Caring Heart School for Children. Omuzadde afaayo nnyo kusomero ly'omwana yasanidde okusomeramu asobole okufuna omusingi omugumu. Essomero lirimba liyita Caring Heart for Children
pre and primary school Masulita somero ddungi ebizimbe bya mutindo obusomesa butandike bulungi ensoma ya kikugu ensolo n'endisa y'abaana nnungi okuzaama tulina kweraliikira emmere gye bali eri organic wamu n'abakomi bali essomero lya day and boarding Kenya Heart for Children School Masulita tuli wagazi era ebisale bibiri tutumbula nnyo ebyemizannyo ebisale bye fees bisamusamu Kenya Heart for Children tusangibwa Kansas Road Masulita okuwandisa abaana kwe kugenda bakuyita jjo wandisa omwana katifu nga tebinaggwawo essomero bayita Caring Heart for Children Primary School Masulita simu eri 0753 783 95 gagamubiri wa 0772 388 374 Kenya Heart for Children School Masulita, a school with a difference. Sawa zigenda kwera mukaaga tuva wakanga tulidde ku Prestige ali mu grams 2.5 ali mu grams 5 ali mu kilo tulina ne bucket gwayagala okufumba amandazi oba chapati gwayina emikolo Prestige kati kyomu kyakozesa Prestige margarine ajudde ebirungo na vitamin omuli vitamin A D E ate B12 bikuwa amaanyi okuyita mu lunaku abaana badda mu masomero Prestige bajja mutwala tumwerabira ni abaana bo Prestige bawumira omugaati Prestige masafu matono kikumu mutima gwongamana mu ngeri yemu gabi nti bayina ebipimo bingi waliwo bucket ka Prestige gwayagala okukisika chapati mandazi puddings byonna nebyokulya ebirala byonna ayina emikolo Prestige kyekyokkudda mu kyo ali Delicious Health Setting Ayami ali mu Rafik Building eri waffe mu Kikuubo gye wabasanga jangu gumusuubuzi mu Kikuubo duka namba 3 okusanga Prestige Sebo mu dakiika emu ono agambye batuyita kiro nsibambi teyaliyo tebimanya okuyisa budget yani yekangabiriza era yekangabiriza babayita kiro kakati twayisiza trillion bwe kekase sikawulira nga kwa kwaise emyaka gye mmaze trillion yase munyongekereza okungeza obongereza naye kati oyongereza ebintu byonna items zibeeramu esinga tetwazikirizganyizaako nozimanya zayise era mu parliament kitubaga nti eno temusubireyo kyamagero nnyo mu gavumenti etena magero wabula n'obuwombeefu mu dakiika emu saba bannayuganda naddala baana baffe n'abantu baffe abawano twekolemu omulimu atalina mukamwana yekamwana yokka lino eggwanga gagga nnyo naye abantu tulemeddwa okubabulira entambuza yaki y'emirimu ne tuteeka ebyobufuzi n'obulimba bwaffe waggulu kubanga abantu batandise okunyumira ebyobufuzi nga boolaba omupiira abawano nga boolaba Arsenal ebyobufuzi kitegeeza okusooka mmere ku mmeeza n'obulamu bwo obulungi kati obukulembeze obutakuwa ekyo buba bulabe era bino bye tulimu ebyokugamba nti ono wa ggwanga lino ono wa ddiini eno nga omutakoze kintu kireeta mmere yo ku mmeeza n'obulamu bwogwe ng'omuntu waliwo obulabe era obuvunaanyizibwa buli eriffe okuzaayo obukulembeze obulungi mu bantu n'obbabulira ki ekyokukola mu mbeera eno gavumenti etusangeyo bino byogedde nenfuna ekifaananyi nti wakkiriza dde Museveni agenda kuwangula akalulu ajja kawangula mu kabba kubanga tolina kyagenda kawangula mu kabba yakawangudde kakati wabula enkyukakyuka zo tesobola kukoma naye gye ate Katonda talya nguzi bino effujjo lye bakola Katonda talya nguzi one day ajja kununula ensi eno naye gwe ng'omuntu sooka weenunule gwe Sabunye Kibirige muzina gwogulina waliwo kibayita Musevenomics oyo Musevenomics era ndoza bakyogeranga nnyo mwe najja ekigambo kya your pocket economy Musevenomics you in fact we are on the same page with the tuli ku lupapula lwerumu ne mutabani wawe Nsibambi kiriza nti akalulu mugenda kawangula anti bwatunula bwati gwolweyo omugunda okugamba nti bagenda nti zero bawedde omuntu anasi baga nti anazira takumba gwowulirayo akumbakumba ani kakati bonna bali mububati
myaka 39 myaka 39 socio-economic transformation batuyozeyoze bannayuganda okuba nti balaba President Museveni ng'ajja era be bamukuumye emyaka 39 era bali naye era kibambi kyayogerako nti kati buli omu alowooleze mu pocket economy ye munoonya obugagga obwensibu bajjajjaffe babigamba nga munoonya obugagga obwaki obwensibu oba osimbye mmwanyi anaano basimbe mmwanyi asimba bijanjalo asimba bijanjalo obutiko biki ebinyeebwa mangu naye anoonya obugagga obwensibu simba omutiigo gw'emmwanyi simba omutiigo gwa kokoa ate abantu kyebatamanyi that was the speciality of my father nti yakola ebyobulimi bwe yasoma ku bintu ebiri perennial crop n'atwala n'emmwanyi eggulu n'erira ng'abaga nti temujja gaggawala okujjako nga mulinayo perennial crop eringa banka yo nga famire nti gwe ne bw'ovaawo abaana basigala bakola ki banoga omwana tabulumya kilo ya munnyo sukali mata ng'alina emmwanyi ne mu nsi endala yagamba nti ne palm oil tuyinza omusimba ku streets kuno n'akola ne tunuuka bunuzi nga bwe tuteeka mu factory ne tukola butto buli wantu wonna mu Uganda wamerawo palm oil tree ekikulaga nti amerawo genda mu buli bisenyi olabamu ebintu bifaanana palm oil lwakuba ffe ezaffe okujjako eziri ebundi bujo zeziri ezitayita butto nekitegeeza nti zisobola okubalawo nga abantu basuubula busuubuzi enkota za palm oil mu Uganda wa netufuna butto kali butto yavaamu sabuuni n'avaamu obutto bwe twagala n'avaamu buli kintu kyonna n'ebigimusanga kwebiri n'ebyente kwebirya so obugagga we buli wano mu Uganda era bwe tunaakaabanga obukaabi obwavu nga tulowooza nti Museveni agende tunaabufuna tojja kubufuna nga tolina kyosimbye in fact nze mpana mu constituency ebya oyi nga sibikaaba nnyo ebyo nga baga bannange tukaba oyi naye olina kyolina mu nsawo yo kolerera emmere gy'olya okolerera n'ekivaamu ensimbi that is the politics gwe mu maka go politics wo yalina okubeeramu empiki waliwo omukwano gwange alina ekalambe eyo kiri mu Butambala alina NGO yaŋŋamba nti nfubye okuyamba mpigi eno nyambi naye ndwadde zitta abantu bawasa obwana buto n'awasa kano n'akazalamu obulwadde ne butambula balowooza balina abakyala naye bonna bagenda nabo ate ettaka si ddungi nnyo balina okunoonya ekintu kye basimba ne bafuna ku nsimbi so nze ndowooza nti nga tolina bakubugana na politics era kyenva mbaga nti omwaka guno mwagala gutta mwagala kubeerawo picketing mu streets tetuze amaanyi pawa biki tolina pawa gy'olinanga omuntu talina sente mu nsawo tolina pawa ne bona okiyimba emirundi 10 nga boyisaamu eggaali noyisamu kati mutambuza magaali kakaga magaali ge mutambuza kufa ufi so the politics should be policies in your home should be a pocket economy osevinze otya abaana bo banaabeerawo batyanga toliiwo kuba kati bw'oyingira mu politics obanga alamye ngenze mu byakufa naye bw'ovaawo abaana bo bagenda kulyaki abafa mu kalulu akaggwa abaana bwe balyaki so olaba osebambi toli wabweru wa politics gwe tugamba parish domain model yajja kuyamba banaku bawejjere atalina lwakuba ate ababbi bamukoze eki bayingiddemu naye obuzibu obuliwo tosobola kubanga otandika development yennyini n'ogitandika n'abatalina etebeera imam ne kuyidi tusala ente ne tuwa ku bawejjere balume kanyama ayiga okwegomba nti bannaye ennyama eno sirina kugirya kuyidi kwokka ate bwe baaligenze mu muluka ekiri vayebu waligenze mu muluka nogaa nti ngenda kuwa abatalina walibadde otaddemu abantu abalala 10 olwedda abalina basobole okukola multiply effect abalina baweebwa ku nadisi abalina bakwata ku myoga abalina bwe kibalituwa ababeerawa puroguramu eno mwebamu kasozi nga twagala otegera puroguramu
tutegese programu nyingi naye nga tuwa balina ate obuzibu nanti bali ludda wa obuzibu bwange bwennyina n'ekyo nze ndowooza nyina siina mukisa naye kakasa nti ndi mu byalo gye banzaala ntera okugendayo ekyo kyalo nyina wennimira wa mirundi 3 ebyo byalo nyina wensula wa mirundi 2 ebyo nabyo byalo mu ebyo byonna bye mwogera sirabangayo gwe baŋŋa nti oyo wa NADS oyo wa Myoga oyo wa parisi eyo mpya ono wa bonna bagaggawale ate kukolyako n'erweru ono wa ntandikwa kuba yali rweru sibiraba what went wrong nolwekyo method oba project okujogera nungi methodology y'okugikola kimanyi buti nti government ereta program abalyake nabo bazitambuliramu buli weziraga bakyusa bukyusa ki maaso basabusa bukyusa nvubu buli walaba amaaso gesente genswanga zizi nga nabo bakyusa naye bwe bakyusa emirundi 3 nga tobakutte abantu batulina busobozi okimanyi kye yafuna ku ntandikwa era yafuna ku NADS era yafuna ku Myoga ate era yakukutiramu mu PDM so agamba nti omusajja oli gwe tutera okuweereza n'akanyama ku yidi alye yaba afuna sente ekyo kimanyi kanti mugambe kyekisemba yekireta ekyo nti supervisor waabyo mukyo ky'okubeera ow'omuluka ate ye president ow'omuluka yabadde yamanya dda nti luli imaamu yafuna naluli imaamu nafuna naluli nafuna kuno otateekwa kukola ki kakati myaka 39 fe abakulembeze ffennyini fundamental change it is change kubanga change is always there naye abantu baffe fe ffennyini abakulembeze okuvira ddala lero ku LC1 senga abakulembeze baffe okuva ku LC1 sibakumpanyi senga bano tebakaba amaziga mu kutunda bibanja byabwe the focal person asookera ddala okutunda abantu mu mataka gaabwe ng'akimanyi nti ono gwatunda jjajjaawe akakundi katudde omuzukulu n'atunda bajjajjaabe asaako omukono yani ye chairman ku kyalo era yalimu ne mu PDM kakati kyetusaba tulondoola tutunulamu tulabe emyaka 39 ekibiina kyo yes bayidewo katonda atubeereddewo era ekyo kigambo kyenasoose nekugamba nti ensi tebe etyo opulaninga kino abantu bakola kirala ogamba tugende mu direction eno abantu olaba kuba reverse kyobola ne frustration yansibambi nti abantu benkera ku makya nenkubiriza tukole akalulu kagwadde emyaka 4 naye buli lwakusanga tukulinze oninze gubadde oninde okola ki gwaninda tunakulaba mu box kati bamamasi kasula yogera okomawo bwemba nkomawo nkusanga gwokola ki kankusange ng'osenvudde omugandi munaino okomawo naye ojja kunsanga ku luno nga ndi bulungi bino bwe wantimbisa ebipande sijja bitimba ojja kunsanga nga ndi buki nga ndi bulungi oyo mugadi munewe balikola ekifaananyi ekigazi emyaka 38 katonda kyabudde ngamba nti atubedde gyemirembe gyo egiri geno waliwo abalina ebuzibu kyenakugamba nti ensi tebe etyo nti oyinza okulowooza nti tuli bubi naye ate ogenda okulaba nga abantu nsebambi agambe yabayiseeko enaggulu nga tebalinayo bayita ne tiketi neziggwayo golowooza nti abantu bali bubi ngaaki bali bulungi bakyakala abantu bali bubi ngaaki bali muwala gibayiwayo abantu bali bubi naye ogenda okuleeta endongo nga bonna nobakutte
ebiyinza okutataganya enkoko ng'ebika amagi n'amagi amagimu. Ekirungi ekiri ku SR Layer Masha kwe kubanga enkoko zikula nga ngimu zibika amagi amalungi ate nga galina enjuba eya kyenvu wabula zibika okumala ebbanga eppanvu amagi nga manene ate nga zibika agawera. Genda ku branch yonna ekuli okumpi ya SR Feeds kati oba tukubire 0702-700-669 oba 0700-798 SR Feeds. Quality is our commitment. Omwaka guno mwaka gwa byanjigiriza n'olwekyo omuzadde totangatanga. Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erisomesa omwana n'afuluma nga ajjudde empisa, okutya Katonda, obuyiiya, amagezi, okweyimirizaawo. Tutunuulidde nnyo okukyusa mindset y'omwana atuukane n'omutindo gw'ensinga bwe guli kati. Mount St. Henry's High School Mukono lisangibwa kilomita 6 ku luguudo oludda e Bugerere. Abasomesa batendeke basomesa arts ne sciences, ssomero lya O ne Elevo ly'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abavewaka bonna tubaaniriza. Leeta omwana ku Mount St. Henry's High School Mukono abangulwe ku mutindo. Okumanya ebisingawo noti 784 13 67 11 oba noti 7 noti 8 92 noti 7 ne noti 393 11 44. Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erigenda okuwa omwana wo ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Mount St. Henry's High School Mukono, aspiration for excellency. Solo Heights ye woteri yogerwako Masaka City omutindiri ku gwansi yonna balina ebisulo ebiyonjo gardens ennungi musobola okukolera omukolo gwa buli kika. Conference halls erimu abalina workshops ne seminars. Restaurant yaabwe efumba emmere ya wano n'ey'ekizungu. Balina health club ennyonjo okufa, gym, sauna, steam bath ne massage byonna nga birungi ddala. Balinawo ne saloon ennungi okuzaama eri abakyala n'abaami. Tulina ne drive through wosobola okufuna kofi n'ekyokulya ekyangungu. Naawe alina abagenyi bava mu mawanga g'ebweru baleete ku Solo Heights ku lw'ekyotera mu Masaka City awo mu New Kumbo. Essimu +256 200 926 706. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange. Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo. Kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala. Ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza. W'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko. Kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster. Paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 747. Big Pig Extra Booster yeyekka. Toddamu kutambula kibuga kyonna ng'onoonya furniture ow'omulembe. Jangu ku Desi Business Systems wane Mengo mu Kabakanjagala. Balina buli kalonda wa furniture yenna, executive chairs ne desks, entebe za conference ko n'emmeeza zaakwo, dining sets, sofa sets eza fabric ne leather, ebitanda eby'omulembe, emifaliso n'entebe ezeeyambisibwa mu orthopedic, wardrobes, filing cabinets, workstations, entebe z'oku reception n'emmeeza. Desi Business Systems basangibwa okumpi ne Bulange ewa Kisingiri ku Nfudu. Bakyalireko ku showroom yabwe olwaleero olabe buli kalonda alina gwe balina. Essimu 0772 694 434. Lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza. Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku karikulamu empya. Abayizi b'erisaako olimbibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okomya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi. Ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu noti 753 88 noti 3 oba noti 772 85 28 58. Ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Erigwa alina ekirooto ky'okweyongerayo mu kusoma ebyobulamu kankwanjulire Victoria School of Nursing and Midwifery. Twewaayo eri ebyenjigiriza eby'omutindo era tukuteekateeka okuba omusukkulumu mu byobulamu. Tusomesa certificate mu nursing, certificate mu midwifery buli emu ya myaka 2 n'ekitundu gyokka. Tusange mu kibuga Lira ku ploti 79 Boroboro Road oba genda ku ofiisi yaffe ey'e Kampala ku ssundiro ly'amafuta erya Petro Kampala Road okuliraana United Bank of Africa oba ku Paul's Beauty Point JB Mall ku kizimbe kya Stanbic ewandegeya Nkenzi Street
ku Bombo Road okwewandiisa kugenda mu maaso era tulungamizibwa Uganda Nurses and Midwives Examination Board n'ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo tukubire ku nooti 772 893 Victoria School of Nursing and Midwifery, building reliable workforce for health. 88 CBS FM. Eddakiika ziri 2 zokka zibala okwera essaawa 6. Teri kifo kirungi mu Masaka City kyakuwummuliramu ojofuna byonna bwetaaga nga Solo Heights. Kifo kirungi kiri wakati mu Masaka bwe kiba kyakulya kya makya breakfast nungi balina ka morning coffee balina ka glass konywa akachungwa kalungi. Solo Heights kifo kyonna kyowendyataze oli mu Uganda bavudde bweru omuntu omutwala ke Masaka mu kibuga wakati wennyini agendeko mu Solo Heights alabe ebikyeriyo. Balina accommodation, balina conference facility nungi, balina restaurant, balina salon, balina gym, balina sauna, balina buli kimu kyeweetaaga n'emikolo gyonna bagikolerawo gye social events, embaga, okwanjula, byonna byeyagala bibiri wagazi bulungi. Solo Heights eri ku eno hoteli eri ku Masaka, eri mu Masaka mwennyini ku luguudo lw'ekyotero gy'ogisanga oli maaso ga Gaza awo kusobola abagaza awo ngumanya nti onootera okutuuka ku Solo Heights. Solo Heights, feeling the comfort mu kifo ekyo kya bulijjo ojja okucyakalya ng'oli mu Masaka oba ne bova e Kampala genda omulire kamu. Solo Heights kiri mu Masaka wakati mu kibuga wennyini ku luguudo lugenda eri gye bayita ekyotera ojja okulaba hoteli eyitibwa Solo Heights. DFCU Bank kituufu egansala pressure wa school fees egambye DFCU jangu ejja kuwa kyebayise DFCU loan back to school jangu bakwatizeeko okwera ddala $2,000,000 jangu bakwatizeeko olabe nga osobola okulaba ng'ojja omwana mu ssomero. Ekyo kikola banka bakita DFCU Bank erega sala stress to sala pressure nga banka yo weeri eyitibwa DFCU Bank. Omwana mutwala asome arts and sciences era kati bawandiisa abaana okuva ku siniya 1 okutuuka siniya y'omukaaga ebisale bisoboka ssomero lya balenzi n'abawala lya boarding nedde era tebakoma kusomesa bya mu kibiina byokka kuba betalina nnyo by'emizannyo ebyenjawulo saako okutumbula ebitone by'abaana ebyabayizi. Balina computer lab ejjudde bulungi, ssomero liri wagazi bulungi, abasomesa balungi ddala, wamu n'okwenyigira mu by'emizannyo bakikolera ddala nnyo. Abasomesa bakugu, omwana we basomesa omwana curriculum mwene empya ate omuzadde yina gy'oli omwana we omutwala mu ssomero bayita Exodus College tewejjusa. Essomero linjogera kuyita Exodus College lisangibwa waffe eri Wakiso, ova Wakiso kuba ligenda ku district genda maaso kilomita ziri 4 zokka ku mukono gwa ddyo ekipande kyo kiraba kipya wakiwanise waggulu eri kiri ekigambo Exodus College. Oba okyama bw'oba obuzinga okwera ku ssimu njagala kolekya mwana kusoma musomesa arts and sciences nti ye ssomero lya bisulo nti ye balenzi n'abawala nti ye simu eriki eri 0700 43 7000 oba 0392 8429. Exodus College, discipline and determination. Ikaziri 17 zibulayo nyenja kanzika tanyo marufu na mkulu Pearson Muhammad Haji Haji hello Manja kula Pearson na mbuni yewete katika waziri. Hello Haji kakane Haji Yunus Makande ono medi nsereko sebe ku CBS ensio nekuwulira sebo sebo Haji webale nnyo njabuze kwatuliza sebo tule kusalamu sebo abatuuliza mulimu kyabasiro mirembe byebibera ku mmwe. Amina setutunulidde omukolo gw'enkya nga gwa okulembedde ogwa myaka 9 nteeka gwaki maabo myaka 3 mugenda okyanga NRM yakulemberwa Pulezidenti Yoweri Museveni esebo ejjako gavumenti ezabasibira mu ggwa etengawo enfuga y'amateeka
mwenna batwetambulira kati okuva mu 1996 okutuuka olwale kale nno nole tulina okujaguza olwakuba nti abantu baffe bafa nnyo mu biseera ebyemabega okuva mu myaka gw'1996 okujja ddala mu 1969 lwakubogota emimwa okujja ddala mulembe gwa Amiini okutuuka mu 80 ojjukira medinsa munana olwobasi bagitanga twawatayika abanamba 16 mundeebaawo ngekuba abantu ebyawo okukalukuka busemera mu nga 20 ekajjansi bwetyo kalwero bwetyo era etambula Kampala yonna abantu nga battibwa abangi abantu bafa baali bangi kuseddwakuba amasasi mu biseera ebyo bya UNLA nga bagyeko Amiini obijjukira kati oli wagamba drone omugamba otya drone njagala omuwulire drone eringanga bwolaba emmotoka ya poliisi eri ya bulijjo bwejja nekwata omumenyi w'amateeka kati abo bonna abalenzi olaba abaali bekalakasa drone bweyakwata nebabatwala nebabasiba tebabatadde ebabatadde sebo senga yali gwali mulembe gulitwatirakwala bagibali James Kakande bagisebo bajja n'enkola ya fundamental changes kuzirabyowa fundamental change era radio gwoliko ku media osimba CBS name radio ndala nyingi esebo university ziri 49 kati buli koporali na secondary school Kampala ojja kati eri mailo 33 buli omu tugenda esebo namba abeji basudwa abantu abafudde kati waliwo industry ye nayogera kinaaleka ki enteekateeka ziyimire zitya James Kakande yes enteekateeka tulabeka tumaliriza okutwalira wamu olwakusaa kumi ngenda kukyeringa meeting emubende nira abakulembeze b'emubende ba RDC ba chairman 5 nafe abadde bateekateeka bavudde Kampala tulabe ebintu ebikoleddwa ani omugenyi omukulu ye president wa Uganda John Yoweri Kaguta Museveni abantu bakubiriza ki haji tubakubiriza abemubende bo bakubiriza bajje bangi ku mukolo babere okusanyukira omwagalwa waabwe Yoweri Kaguta Museveni bane mubende bitikiddwayo bingi awo tugenda okukola omukono nga tefuse university tubayita National Teachers College exactly mubende efunye university mutawuni yemwe ne municipality enguudo zonna bazituye chorus zonna za chorus mu myaka 39 eddwaliro eryemubende lyomanyi balyongeddeko ne balizimba kati lina ebitanda 280 esebo kale nno nkubiriza bannayuganda okukuuma emirembe bayongere okukuuma emirembe gino gitubaddemu okuba n'emyaka 39 esebo ate emyaka 39 n'enkulaakulana ogiraba nnene nnyo mu ggwanga muno n'ogwana manyi wandigayo ng'abantu bakaaba obwavu wadde babukaawa eri tibogenda mu Amerika bendi bagendako mu Amerika esebo tiwalabayo abaavu nabala basula ku nguudo bwebali nnyo kakati ekyo ky'obwavu kiba mu kukola n'ogwana munagujaguza wagisewo n'ogwana munagujaguza omwaka 45 sula bulungi haji Haji ndoza amaziko bye mu kibya abugambi siwabitira mweta tumalize kakati kembaliza nako musibambi agambye nti budget eno teri kantu abantu temusubirayo kantu kakati budget teba y'abantu bawe budget eno baya government ebekoze budget yayo abisomere sibitegeera bulungi for projects and programs ani akula state house state house ani akula state house controller eringa state house and state house eringa ministry yejja kati eringa ministry erimu ebikolebwa bingi erimu ebitambula bingi anyamunyanga ku sente ezo azivunanyizibwako president Museveni era ndowooza owulire Haji Yunus Kakande ayogedde naawe awo yekuteekateeka emikolo egyo kakati gavumenti yalina omulimu ogwasooka rehabilitation kuddaabulula neba n'omulimu expansion okugeza
kubanga musajja wa Katonda Brother Makbai ayita abantu ba Katonda mwenna mu kiro ky'okumalako omwaka ekiro ekitumiddwa Let's Finish the Crossover Night tosubwa kupolisi kyatera gwerenga tekeza buli muntu yenna kubanga gano Amazing Man tujja kusinza tujja kutendereza endongo semadongo ufoya waxi okusaba okufuna obunabbi bw'omwaka 2025 satuyita yokulukulu 12 ez'okumakya pakaje tunakwera ng'emirongo kikuddwawo era ng'okuyingira kwabwerere kubanga it is finished omuzungu agamba it is finished omuganda n'agamba kiwedde omunyankole n'agamba kyawire omuswayiri n'agamba imekalimika ate gwe wamwe mugamba mutya jangu tumaleko omwaka mu nsayiro ya it is finished. Face in the name of Jesus. Amazing Man. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba atemufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753556372 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera Lweza Clays fefeka balina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula Max Pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 664 Lweza Clays. Ekyobugagga ekyensiba omuzadde ky'olikira omwana kumusomesa twogera ku Standard College Nsangi ku luguudo oludde Masaka ssomero lya kisulu n'abave waka bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga basomesa arts ne sciences computer library ne laboratory bijjudde ate nga bafaayo nnyo eri ebitone by'abaana ekifo kigazi ebisulo birungi abaana balya bulungi ebyokwerinda gguluggulu ate bwe kituuka ku mutindo gw'ebyensoma baalaze wala ebiseera ebisoboka ow'ekisulo mitwalo 65 ate owadde mitwalo 35 gyokka twala omwana kati omuwandiise ku Standard College Nsangi oviramu ku stage y'Ensangi n'ogoberera obupande essimu noti 702 nkaaga 92 2 oba noti 772 nkaaga 92 2 Standard College Nsangi continuous improvement. Omuzadde Centenary High School mu Nnyendo ly'essomero erisitudde omutindo gw'ebyenjigiriza mu Greater Masaka lya Dene Boarding on A-level bawala n'abalenzi lisomesa arts ne sciences library ne computer lab byonna tayari. Centenary High School Masaka tusoosowaza eddiini zonna empisa n'obuntu bulamu ebyemizannyo n'okutumbula ebitone ekifo kigazi bulungi ne security y'abayizi gulugulu. Centenary High School Masaka lisangibwa mu Kudde Zone waggulu w'akatale k'omu Nnyendo n'olwekyo abazadde b'e Kalungu Sembabule Bukomansimbi Lakai Sese n'abalala mwenna abaana mbalete ku Centenary High School mu Nnyendo tubabangule tukubire ku noti 7 noti 4 0 0 7 oba noti 758 38 4 5 Tinana munana katonyeze munana CBS FM dakika ziri mukaaga zibalayo kwelesaawa omukaaga baako kyotuusa funze ngera netololera ku nsonga ya fundamental change bannaffe Honorable Nsibambi ono yagitandise obulungi naye kumpi buli muntu agenza agyogerako fundamental change kyebajja nakyo nga tonnaba kutunuulira enene ya Uganda sooka otunuulire eyo ng'omuntu era kiki kyokoze naawe mu bbanga eryo okulaba nga weeyubula. Honorable Nsibambi abadde ayogera wano ku bugayaavu abantu baffe bwe balina obuteefaako ne batunuulira bannabyabufuzi ng'ate bannabyabufuzi abasinga obungi ndowooza 95 ku buli 10 nabo banoonya fundamental change yaabwe ng'abantu tebanoonya fundamental change yaabo be bakulembera. Naye ggwe awakaawo wooli kiki ky'okoze okulaba nga weekyusa
Medini n'omusajja chairman waffe wabaliko bulemu empiji bamuyita Mayanja John Kasule twamukazaako mu Nakyalo emyaka giringa 10 unavonsibambe onayogedde wanaga nti oyo mpindi byayina byakolanga ye ng'omuntu byamwewuunyisa naye njagala kugamba nti eki omu kuyanyamba okubikola yava mpigi simanyi oba mu constituency ya Honorable Nsibambe bamulala omwami bamuyita Mayanja Kasule weeyo mpigi n'atwala nambuza ennimiro ze nangamba nti munnange nno we natunda kino nengula kakanta ako koolaba olaba kati gatanka ago ge ganyamba mu mazzi abantu baffe banna abakulembeze naddala tunatuukawa obutayamba abantu baffe kubaako kye batuuka sawa tubanonyamu bululu ne buli sawa tubanonyamu bululu ne bajja simanyi saggali omuntu n'abeera ng'ali ku motoka oli mu kaluluwaya balinye saidi balinye eno naddayo ewaka nga talina nekyagenda kuliisa bantu be ne batandika nemala akalu ne kaggwa enkeera nga bamaze okulangirira ne batandika akalu akaddaku emyezi 3 tukulinze naye kiki kye tusobola okukola ffe ng'abakulembeze okutuusa abantu nze olumuli olwo nalutandikira abantu tusobola tutya okweyamba nga tetunuulidde bino byabululu kubanga ebyobululu tebirina kye bigenda kutuyamba eredda ne mu nsi ezakula abantu tebalonda babululu balonda kuba bwakubayamba kuva mu mbeera emu baddeko mu mbeera ey'enjawulo nolwekyo nga mmaliriza mmedi kubanga tewali budde njagala abantu bamanye nti fundamental change tandikira ku bo nze ng'omuntu ekyo njagala abantu bamanye bino ebirala bino gavumenti ekola nguudo ereeta malwaliro eteekawo masomero eterekawo security okuyamba gwe bino by'okozeewo obeere ng'osobola obikozesa obulungi eddakiika emu nzikiriza abantu bansindikidde wano amayesagi we nayogedde kalinki ka electoral commission engeri gyendi ku leediyo yajja Ssaabasajja eno mbabuulire tebasobola okukola kubanga obuntu buno tebunnaba kutuuka bulungi kalinki ako kankayogere nga we kali wano ekyo ojja kuteeka mu simu yo ojja kuteekamu leeta H oteekeko T oteekeko T oteekeko P ne S mu small letter oteekeko obutonyeze bubiri akawaggula akawansi budabo hyphen okole obusaze bubiri oteekeko dot omala oteekeko isi oteekeko dot forward slash oteekeko isi oteekeko dot oteekeko OR oteekeko dot oteekeko U oteekeko slash oteekeko register kyokka bajja kuwa woteeka namba yo ko nini namba yo budde media ati andi mu binandi naye kambadde mu kumakiriza muvuze bakunonyi lubajoya okwewunya naye nze muvuze abafuzi ngemusokwa okwewunya igazafiyega okufuga emyaka abafuga emyaka 5 yakumakwana tebayiga yega okufuga emyaka yega okufuga emyaka 5 yakuma kwana rumwezi kaso yega okufuga 10 yafuga 5 beze msema yagamba obuzibu bwa Afrika bamukulembeze abataliyomusawo n'abamuleta abesi n'abala bali makomera bamuwada namwanyita abataliyomusiko bachoka tokabeka buyi ebetala go wachi banno bali musiko tebali nawo twaze maliriza naze kuba onda kumwenda wacha na kumwenda kibinezebeni aweze emyaka asatu mu mwenda mukulembeze kibina kimu muntu omu ebabuuza era mwami Kasule mwaweze mu obudobuzi bw'amaanyi emyaka asatu mu mwenda omuntu ali mukulembeze mulagaki hello
Hello. Kale munange. The president wa Media Callers Association atwere ku Namugongo State. Prometi abenyali mabu bayina embuga gye batuvugamu n'amawanga malala olina tubagamba amawanga Uganda n'amawanga malala olina kyena gamba Uganda yeetuze yakatiisa abakulembeze mwenda naye kimasa mukulu Medi naawe kennyini awo okyayagala okukola bingi naye tojja kubimala tubasaba Medi mu ggwanga alamu omugabo Medi kaganya abantu bawanga nabo bagagawadde ekimala ne bayita naye atandikirawo naye n'akwatamu emyaka nga noma n'akwata eggwanga ne liba nti nno ebirowoozo ebyenjawulo mufunze nnyo amanya yazokolobotagama ensonga endala emyaka 9 museveni ajafuga Uganda tusabanga fubana Uganda atukolereyo ekirabo atugeze kiki yagamba tulere mu Africa abakulembeze okubamuyeza akitukolere bakudambala kijja kusanyuka nnyo kubanga tulina tetufunye okujjako okubona abe mu bende babonabona bava ku mataka abo ekiri bakimanyi bulungi amataka gabbibwa akasembayo abakulu baffe abakuba amasimu nabo bayamba abantu baffe abawuliriza nga kiki kye abakulu baffe abakuba amasimu nabo bayamba abantu baffe abawuliriza nga bakuba amasimu kiki kye babayambye okuleka okuba essimu ne boogera biri lubato emyaka 20 muwulira akuba amasimu alina omusiri gw'ennyaanya.